omutegesi Abitex wali siwulira lihaso ziwedde tubadde naye wano ne security meeting abamulabye mumulabye ekisinga obukulu kiri ekintu kimu nti mweyiwe bwe yalwana ne paaki yawo tetwatendereza nnyo baali balwana naye omutegesi gwe twasinga okutendereza nti yasuza abantu bonna ku budde nga batunula akati noba Abitex oba mutegesi kyategese ekivvulu kino ffe tumuwadde ranka etabangawo ey'enjawulo. Ekyokubiri eggwanga lyonna liri ku bunkenke limanyi freedom city bwe tugenda okubeera. Ekyokusatu security mugirabye neyeetoloola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa bakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza. So Bajjo ali wano ng'omukalabala baba organizer bachifu bakafulu okulanga kimu kigenda mu maaso. Stage master Dr. Kwefulukuta wali nnyo yagenda okubanga head of MC. Enkola yonna aliwa Musa Sekabembe Subu. Head of security uba wali. SSB security bano bakanywa musayi SSB security nti ebyokwenda bigenda kuba byanjawulo. Uba security, SSB security, police, maje, intelligence zonna military bagenda kubeerawo. N'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 ng'abantu batandise okuyingira. So saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo. Omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye mumulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference ezze yazimala. Oya bejatu kule mina tugende. Jatu tugende. Eba jatu kule bafuka mtoto tukole tugende. Obude tutule abe yangu. Tole mtoto tuliko nchi. Mwana za kutoka hivi. Subuga. Abe. Subuga. Ita abe na ema bajatu bigate gate tugende. Ha? Katwada mukola cyo kusetinga kamera. Tubaaniriza ku freedom city mwena abaze wano. Mwebale ku supporting alien skin, mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna. Tuva mu security meeting egenze bulungi, tu deployinze bulungi kubanga eno show kigeze liba na Uganda. Ba computer baffe batambudde bagamba eno show yabayayi. Mukimanyi bulungi abayayi tulina okola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simu sanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balaam ali mu luko olusindika enkuba era asindise embega tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise ba pastor tuyise ba sheikh bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show yabayayi. Naye tubakakasa mwena abaze balabasoza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yasuje mugenda okulaba wano ku freedom city. Naye abazadde temuleta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde. Polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 tuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana bali waggulu w'emyaka 15. Twagala bwana buto batusubira abantu bangi kutuleetera bizibu. Eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 paka waggulu n'abantu abakulu. Era tukanyiza ne security batuwadde kozesa venues ez'enjawulo. Bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde ziwali emabega teri atagenda kulaba kibenke. Newe munaaba mitwalo 10 nga muze ku freedom city tuboganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate nga afunye kyayagala. Ate tubasaba mukeere ku makya abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history muje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa. Bw'oba oli mubbi toleta fujo ku freedom city. Bw'oba oli mubbi toleta fujo ku freedom city. Kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo, tulina uba security mugiraba, tulina abanani uniform, tulina aba military, tulina aba police kubanga eno soba gyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku freedom city. Naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda. Musubira alien skin mwabagamba propaganda yenayeno yabadde marketing aseno. Tugenda kola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna. Okuzina luno kanguddize stage manager tugende w'omutegesi Abitex naye abeeko kyayogera Dr. Kwefulukuta. Kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo
show ene ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna nefe abagenda okusooka okukikola. Kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gyoli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyisenga akola statement nti n'abayimbi abaze okuyimba mu kivvulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin waze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu baliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja presidenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yeesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era budde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukola kochi omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga bayina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga bayina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna zayina paka ku luyatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebalinye mwebali eddala omutegesi w'ekivvulu yogerako eri eggwanga tugende wa national coordinator ebigambo twabyogedde dda tuddamu bidde koti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku freedom city ebigambo byonna tubyogedde n'okukawana kwoyo muteke ngene neebaka nsobole okukeera enkya freedom city yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa wano ku freedom city olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka lunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti alien skin erinnya lintabanya okwogera omuzira alien skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋŋambire Balaam ne Palaso nti bwalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe obubadi bonna Balaam bwe yakoze bakube alien skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yeetegeka ecupa y'omusaayi obubadi twabuguddemu tegabadde gamanyi ga alien skin gabadde manyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu neesalira omusango n'ensi tubagambe tusooke twebaza abantu bano kooti y'abantu yakoze Balaam yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwena twebaza bannayuganda poliisi twateekawo oluli ekiro IGP yali atufollowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandege yakutoko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye noga show tugisesemye agenda okola show yo era abantu musigale nga mwena muri united musigale nga mupika ekintu kino kuba ino show yamu yakola statement mu public Balaam abadde planning osindika abalogo b'enkuba nefe twesiga Katonda kuba Balaam ebintu bye bibeera byakuloga kwongera kuwaayiriza abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja 40 bamuyita Walugembe musanze wali ng'akola ebintu bya sitaani ne bapasita bali basaba musobola ogende mulaba
kugamba show Balaam takyalowooza Palaso alowooza alien skin naye ate ffe abategesi ba alien skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala ffe tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game muntu tuli mu muzanyo gwa mpala tuli muzanyo gwa promoting talent ekyakoze Abitex alien skin kubalaga nti abanyome sere bisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagiraba nga Palaso yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke be n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota alien skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde mu bodaboda gyo yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya alien skin mwetondere ne ŋŋamba muliiki alien skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufuna ekikolimbo kyo pozi n'ekirala muto wange Balaam Balugahale omuwagizi wa NRM Lukulu okutali musango omuwagizi wa MK okutaleera musango mumugambe singa Palaso twali tumiinako obukyayi ffe tumwagala nnyo Palaso tulina obusobozi obuteeka buli shonna waali ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo nye twagaana okuteekayo sho Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka mutuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Palaso watadde sho nga naffe tulinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba alien skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde alien skin erinnya lintamanya okwogera munsaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembi yakabeeko kyayogera dakiike coordinator wali awo mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kantu kakuli Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiikoko omukulembeze tabeera n'abaana na byana olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi naye ndi president akulembera aba NRM aba People Power aba NUP n'aba DP naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo gamba federation olunaku olw'enkya lwe bagenda ogikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu Eddie Kenzo Musuuza president munnange tukulinza olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo nvudde mu kamera n'enjala ennuma nvudde mu kamera n'enjala ennuma nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya kati alien skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote eyamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese ekivvulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo alien skin which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze ku alien skin abaali beeyita abanene abaali beeyita ababedde mbu tebagambwako kakati Abitex abalaze tosooka okuleeta man from nowhere neefuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati alien skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaago ne promota yensonga lwaki nti Bakiyawo bwe yalwana ne mweyiwe nze saatunulira nnyo abo babiri abaali balwana natunulira nnyo promota yatusuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwa nkya lunaku lwa bazira lunaku lwa byafaayo alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulirano so nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga bonna promotinga ka miliyoni ojja tokoze bipya bonna okola show ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya naye leetayo omwana from bwayise from nowhere only 4 days I salute you Abitex. Mwina tula kubuza kibuza kimutula abe tula bakubuza. Kaza Venus satu tuine ya wali tula nawe. Owaye tula. Nze jali numa. Tula takumalirize. Tuina Venus satu.
Tuyina ya wano, tuyina ye manju, tuyina ne awali. Abanaafika wano tulese emmotoka za drivers ezina screen ennene ne screen ezaddala. Teri agenda kufika nga jja. Ate tujja kusaba police etuwe Entebbe Road tutuggale. Toli agenda kufikira buli mwajje ajja kujula mu Freedom City. Naba fese z'amaanyi nga bapromote Abitex Bajjo n'abalala. Bwekuba makafaananyi ekifaananyi ekiraga kigamba nti mwegasa okulwana Balaam. Tewali alwana Balaam. Ffe twegasse okulaga ensi nti everyone needs justice. Oluzungu anamanyimu oluzungu bamawulira twegasse kulaga nti ffe tubeera kusaidi yanyigiriza nabwe nzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musaala kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana Paraso yakuba alien skin ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki tetwegasa nti tulwanyisa Balaam. Balaam tetulina kitwagaza Balaam katumuwalaneko ki ekisooka Balaam ayina sente nyingi ayina erinnya alye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwalana ayina emmundu ayina abakuumi ayina security okitegeera bulungi. Balaam tememufula nsonga nnyo kino bayira tetulina mutima mubi ku Balaam. That's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne Palasa abantu baawa naye mwamanyi nti bulina onyigirizibwa nti obonaabona jangu musho ya Kimenke eno so si ya Abitex ya alien skin si ya Bajjo sio yiyo gwanyigirizibwa neba tunagenda mu sekita endala ne tusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiza tujja keegattako ffe gwe mulama gwe mugama gwa sieno tetugikola twagala kufuna sente tetugikola twagala kukola business tugikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu. Ekyasinga otuluma na Abitex yankubira essimu ng'akaaba ekiro n'agamba olaba bakubye ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne Mayanja family yeeyita ki Abitex tumanyi wa budiusi n'atandika obudiusi bwe bwe tulimu wano mu press conference akadoza tubiza mbulungi you know me City of Danger concert tuli live wana ku Freedom City madamu agambye abatayagala je tukolera